I brought you a story about mchala manyidwa nga Nabilah Nagai Ssempal era ngono munene twali wali mu court manyidwa nga Twed wali high court yebyetaka omusango genda maso ku Nabilah mbadde ngobera for some time nga simanyi bigenda tuuka ku mbeera ngeno. First of all omukyalo ne yesimbawo ku Lord Mayor sometime back mujjukira mu kaluka 22 ne bamukuba ekigo kyesirabangako era nga ya imagine kubeera oba yali wakusatu I think something like that. Twalina mu Jose Chameleone twalina mu Elias Lukwago yabawangula Nabilah Nagai and the rest etc. Besagala kwogerako abatalina makulu. Kati munange what happened is Nabilah ono getting in contact n'omusajja amanyidwa nga Professor Balyamuleba okitegedde one of the professors betwebuuza ebyokusoma byabwe biribita okitegedde mbunga mula sente kati wamula sente Nabilah nga asingayo ennyumba y'omusajja yabbawo amanyidwa nga Ssempal. Ssempal akomawo from Canada then ne bamugamba Nabilah ennyumba yagisinzeyo aganye sasula sente biti. Little did this guy know mbu Nabilah quote me right, it's alleged mbu Nabilah yalinamu enkolagano ey'enjawulo ne Professor Balyamuleba mbu ng'ensonga zirimu ekibatu mbu ebigambo si byange. So olunaku lweggulo what happened was really sad eri ekitiibwa ky'abantu ayalebaddeko MP. Ssempal adde ewaka munnange mu nnyumba yaabwe esangibwa Side z'ebuziga adde ewaka omusajja atu agenda okudda ewaka nga bamuteereddeko ekijegere ekinene. Omusajja atu ng'agamba bannange empale zange bokisa waleti emisipi and the likes biri muki biri mu nnyumba at least kala mpeeko byampadde. Nabilah ngooza mwali Ssempal ngooza akola ki munnange kankunyumize mukyala munnange Ssempal nga talinnya geeti Ssempal si wuuyo waggulu ku geeti Ssempal nga tabuuka kikomera Ssempal nga agwa munda. Kati the funny bit of the story is Ssempal tamanyi kuggulawo geeti kwebuuze yakoze atya kati mule Ssempal ng'ali munda kyokka ayina bazze nabo bali wabweru. Ayina muganda yo omukulu amanyidwa nga Aji Ssebagala wa Energy Center Ssebagala and Sons mumanyi bunyo. Kati ng'oluzungu lukwajja Ssempal oluzungu lwayogera lwe Canada Aji Ssebagala and Sons oluzungu lwayogera lwewa lwe Uganda. Amugamba open koye what do I do nti pulu de bujje kinyolo simanyi bakiyita mu luzungu era nkyera pulu de munyolo kabalage ebifaananyi bya Nabilah